General Muhoozi bwatyo nga bulijjo bwatera okukola nateera olwaleero avuddeyo ku mukutu gwe ogwa X oba ogwa Twitter n'awandiika butereevu nti God help the corrupt when Muhoozi makes me the president. Bwatyo Muhoozi avuddeyo n'agamba nti abo bonna abali mu corruption abali corrupted balinde mukama wana President Museveni wanamukwasa obukulembeze bw'eggwanga lino ku mukutu gwe ogwa X era nga bangi bavuddeyo ne baba nga ate bakootenga kooti oba kiki yawandiise ku Twitter olunaku lwaleero gye buvuddeko mujjukira bulungi nnyo olunaku olw'eggulo Muhoozi yawandiise ng'era awooninga omukulu Joel Ssenyonyi okubeera nga y'omu kubaddako. Joel Ssenyonyi y'omu kubazza kukubeera ng'ate akwata n'agamba nti before nga tanaba kumukwata agenda kulaba nga Joel Ssenyonyi amujja kuba leader of opposition. Joel Ssenyonyi yakulira abooludda oluvuganya government wabula General Muhoozi yakulaga nti era yagambye nti agenda kulaba nga Joel Ssenyonyi ono ava ku bwa leader of opposition era n'agamba nti butereevu ye ng'omuntu yagenda okulonda ani oba okwendoosinga ani anabeera leader of opposition okusinziira ku ye. Wano nno kikulaga kati nti Muhoozi amaanyi waagajja we wano akulaze nti alinze taata we amukwasa obukulembeze kitegeeza mu ye asuubira okubeera nga obukulembeze bw'eggwanga Uganda tebugenda muweebwa bannayuganda wabula bugenda muweebwa taata we General Museveni. Okitegedde bulungi. Genda mu comment section twogere ku nsonga ya Muhoozi. Gana amaanyi g'olowooza agajjawa lwaki odathite eno ajoogeza n'amaanyi. Muhoozi ono okusiza ku bikolwa bye jjukira bulungi nti nno both Speaker wa Parliament essaawa eno Muhoozi yamwendoosinga era bwe kityo ne kikola ki ne kiba. Bwe yavaawo na endoosinga deputy wa both okitegedde bulungi na endoosinga deputy taheebwa naye bwatyo ne kiba. Yakola bukozi endorsement ku Twitter ng'omukulembeze wa PLU ne balonda butereevu era bali mu bifo byeyagala babeeremu n'essaawa eno bali part of PLU ekisinde kyatwala General Muhoozi. Wano akulaze nti alinze President Museveni amukwasa entebe. Obufuzi bungi n'obuyinza bungi Muhoozi bwakozesa gatako okukwata Erias Lukwago okuva mu maka ge n'abantu ab'enjawulo bazza akwata abali mu makomera ag'enjawulo ng'akozesa amaanyi ge ng'omuntu nga CDF w'eggwanga Uganda. Gana amaanyi abantu beebuuza Muhoozi gana amaanyi agajjawa. Akulaze kati nti alinze President Museveni amukwasa obukulembeze kitegeeza waali kino akisuubira. Asuubira okwasibwa obukulembeze bw'eggwanga Uganda. General Muhoozi. Wano tuli kukyera tuliwa. Jangu mu comment section. Galo omuntu bakumutta busse oba kumukola ki tetutegeera. Ne tuvumirire embeera. Zematiya Senvuma. Embeera ebadde wano embeera ya kuwamba. Si agamba nti like nti ya mirembe naye kuwadde kuwamba kwennyini okuva ekiro bodaboda zasusa kola no stage maaso gasalo Erias Lukwago nigakolawo stage kyokati bujjo stage etaliiwo ne kesi yetamanyi bazaawo simba balinda basaabaze ababodaboda nga bana so bambega ba police bambega waliawo kati olidiridde sawa nga 11 drone kwe kujja ne salake kikomere ekyo niye kikako ku gate weye kisaawo ngatokeza muntu n'omu kuyingira naffe kenyini abakola mu office ya Salongo Erias Lukwago batuganye okuyingira naye oluvannyuma bamaze ne bavaawo ndoza nga BBS mazo sasanya mawulire bwe sasanya mawulire ne bavaawo ne befuula nga bagenze ne tuyingira mu kuyingira tubadde n'abamawulire bafera na ba BBS abamulire nga baddewo Salongo badde wano Salongo nga ali mu ddiro lye kwa ade yetesetese yasuze nga ina gyagenda nga agenda ku TVM yadakira kino keera ade yetesetese bulungi era ng'omuntu akera wabeera
oba akola wabeera. Tubadde wano abasajja babuuse ekikomera nga tewali n'omugwisa wala akola ba face. Bonna nga bambadde obukookolo. Bwe babuuse basanze abamawulire aba BBS. Fena nafa babaddewo ne batugamba ekamera esimu oba olina ssaawa gijjeeko kiteke mu nsawo. Mwena mutuule wansi tutagala muntu n'omu afuguma. Kyekiro kye bakozesezza ekyo. Oluvannyuma bazzeeko kumenya njiji kuba olugi lwadde luggale. Ne balumenya ne bayingira munda. Ssaalongo gy'abadde atudde oba gy'abadde agenze. Naye nga bakozesa amaanyi amayitirivu. Amaanyi amayitirivu. Wabaddewo n'abamawulire be basanze muno mu nnyumba. Babafulumiza tekalinnya. Oluvannyuma Ssaalongo bamukutte ne bamufulumya. Naye omusajja muntu mukulu, musajja wa kitiibwa, bamukutte nga bakwata enkoko. Bamusassa amakooti, bamukubya jjeeke. Kati kyekikubya jjeeke muntu ate gomaze okuwa omuwambi oledi omuwambi. Ntadde ku gani point ate omukuba jjeeke yaki. Ebintu ebisinga wano Ssaalongo Erias Lukwago ng'omuntu yenna abamu n'obukosefu. Abamu n'obukosefu era yalina obukosefu. Emabega kaawe yali akaveebwere okumulongoosa eggumba lino tannaterera bulungi. N'eddagala lyamira balimulesezza. Bakanyiza bagamba nti bannange nakanda kumya pressure mugende nako. Bagandi tulagala kumanya. Kwegamba baagala omuntu oba kumutta busse oba kumukola ki tetutegeera. Ne tuvumirire embeera. Mwina kuba mututte gwe mutunuliddeko mu face gwe musobola okunnyonnyola nti abadde. Ekisinza okuneewuunyisa kubazze muno kwali habadde muleeya yabadde kijampa ali nga alonda obucupa. Ekijampa n'abuuza wa mawulire wa BBS mbugwe enononyeeyo ki. Kale imagine obuuza wa mawulire mbwa anononyeewo ki. Ng'oledde embeera eriwo buli omu agitegedde nti Lukwago bamuwambye bamusazeeko ewaka ate n'omubuuza nti onononyeewo ki. Kati kwegamba abantu abamu tetubategedde. Naye abamu tubalabye mu face zaabwe tubalabye kuwadde abasajja nga basatu bambadde kisazisaazi bali awo abo tubategedde face zaabwe. Naye bano abalala bano abalinnya ebikomera abakubye ennyumba omusajja akubye ekigaa ky'emmundu luno oluggi olugi ne lweta lwokka ne bayingira. Kwegamba ye embeera ebaddewo naye tetunategeera wa Ssaalongo gy'agenze. Katulinde wano ndooza ku balooya abamu bana batuuse wano bananoonyereza. Achari.